Waliwo akatambi akennyamiza akagenda mu maaso nga kalaga abasirikale mu ggwanga lyaffe Uganda nga bakkakkanye ku nte eziwera 13 nga bali mu zitulisa amasasi. Akatambi kaneeno katambulidde nnyo ku mikutu gya intaneti era ng'abantu bali mu kutya bagamba bannange kiki ekigenda mu maaso. Olaba omuntu obusungu abumalira ku kisolo n'akikuba amasasi, ekisolo ekitayogera, ekisolo ekitasobola kumukuba n'akimalirako obusungu n'akikuba amasasi. Olwo bw'anaaba atuuse ku muntu kigenda kubeera kitya? Tekibeere kikambwe. Wabula ate nga nange bye neebuuza, omuntu okukola ekikolwa ng'ekyo bannange eryo teriba ttima lya nkomeredde? Bannange ogwo teguba mutima mubi gwa nkomeredde, tebuba butemu obwenkomeredde obuli waggulu. Abantu nga bwe bati tusaba ensi yaffe Uganda ebeere nga ebatuyambako, baviire ddala mu kyambalo eky'eggwanga era bagibwemu ebyambalo ebyo ebiri presentinga eggwanga lyaffe, kubanga bannange ebifaananyi ng'ebyo obutambi ng'obwo butuleka wabi nnyo ffe ng'Abannayuganda. Wabula ng'ate yenze Sheila Adita nga bwemukimanyi nti nno nze mbeerawo obawa updates ku biki ebigenda mu maaso. Ky'olina okukola kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange eno, okwate ne ku kaddaaka lya waggulu, buli video gye tuteekayo ebeere ng'ekutuukako oleme kusubwa kintu kyonna. Komenti nga wansi tumanye ki ky'olowooza ku butambi bwe tukuteerayo omwagalwa. Mwebale nnyo okubanga mutwekumirako. Wabula ng'ate updates ez'olwaleero ke katambi of course kenva obanyumirizaako, simanyi oba kanakkirizibwa okubanga ka broadcastingibwa nga tusobola ka broadcastinga waneeno ku channel yaffe ne kataleeta buzibu. Wabula katusooke tubaterewo ko ku bifaananyi ku kiki situation gye tuli mu kwogerako, ate era tubeere nga tukomawo n'ebigenda maaso mu ggwanga era nabyo tubeere nga tubiwaako endowooza zaffe. Katugendeko mu katambi ke twogera kati era tukomewo. Ng'ogyeko akatambi kubanga size updates zokka ze tulina, and of course tugenda kubanga twogera ku nsonga z'omugenzi tezinnaba kubanga zifundikibwa. Munnange okunoonyereza ako kyagenda mu maaso. Wabula ng'ate abantu bangi nnyo batulaga nti nno bambi bali mu kunyolwa. Wabula ate era nga waliyo n'abalala abavuddeyo ne bagamba ffe ebyo tebitukwatako, bamutte tetwagala kumanya. Abantu ng'abo nga Yisima Olexas bwe baba bavuddewo ffe tekituluma. Kati nno bino byavudde mwani? Byavudde mu mwana muwala celebrity omu gwe bayita Mathake, the Range Rover girl, eyavuddeyo n'ateeka posti ku mutimbagano gwe ogwa Facebook, Instagram, ng'agezaako okugamba nti ye tali mu kunyolwa olwakuba nti nno Yisima Olexas baamuse. Omuntu abeera ku social media ng'apiininga abantu abalala, ng'avuma abantu abalala, ayogera ku bintu ebitamukwatako, nze abeera tannuma yadde nga sisobola kuvaawo nga sigambye nti nno rest in peace. Wabula ng'ate abantu ono Mathake bamukozeko ataka ey'amaanyi ennyo, anti nange terunsuulidde mwana, nvuddeyo ne ŋŋamba gendeko at least ne ka message kange akamu ka comment kange akamu wano wenviriddeyo ne mugamba munange okufa munange tekumanyi mulungi tekumanyi mubi, atera okufa munnyo n'omunaku abeera nagwo, okufa kukyala mu buli maka, oba ova mu makaki oba ova mu makaki oba ova mu makaki, okufa kuyina okutuukako. Era ne mugamba naawe ojja kuba omu kwabo abajja okubanga bafa, naawe ojja kuba omu kwabo abajja okubanga bafa nga ffe bwe tugenda okufa, kubanga mu nsi muno tosobola kusigalawo ne bw'oneegulumiza, ne woonoba mulungi nga Zarwe, ne wooba oli mugagga ng'omusambwa, ne wooba ng'olina buli kimu, ne woonooba n'amaanyi amangi ennyo, ne woonooba nga olina emmundu ey'amaanyi ennyo, togenda kubanga osigala mu nsi, kubanga ekyo kyatutondebwa okufa eri Mungu. Katugendeko eri posta ya Mathake ono, ate era tubeere nga tweyongerayo ne katambi gubeerako. Tugendeko mu posta. Posti eyo si yeyokka egenda maaso, wabula ng'ate n'omuvubuka eyavuddeyo n'abeera nga ateeka comments zineeno wammanga ku mukutu gw'omugenzi Yisima Olexas ku ssaawa zineeno ng'amugamba munnange ogenda kubanga ofa mu May omwezi, ogenda kubanga ofa mu mwezi
ogwa May ku nnaku z'omwezi 6 era n'abeera ng'amugamba olunaku we lwakiddenkera n'amugamba Yisima ngazemu okukola video n'amugamba ogenda kubanga ofa olunaku olwaleero ekiro ky'olwaleero ekintu ekyo ekyatuukiridde kati nno Abannayuganda messages zino zitwogerako bazifudde ensonga era nga basaba abantu banoonyereza ddembe babeere nga mu bwangu nnyo bagombamu obwala muvubuke ono era nga bagamba nti ono ayinza okuba nga amanyi ensonga eyasisiza Yisima woba oliawo ng'amanyi n'abaamusa oba si kyo nga ye ng'omuntu yakibaddemu ng'olukwe alumanyi era wano eno basabye abantu babeere nga bamunoonya wabula Abannayuganda nga wobamanyi bavuddeyo mangu nnyo okukakana nga ebifaananyi by'omuvubuka ono famire ye yonna ye omwana we ne mukyala we okukakana Abannayuganda nga babijjeyo ne babiteeka ku mitimbagano gya intaneti era ne basaba bannamawulire bonna ekintu kino eno bakimekinge okuba nga kigowinga viral omuvubuka ono akwatibwa mu bunnambiro nnyo famire ye ebeere nga ekwatibwa mu bunnambiro nnyo yaba asookebwako okuba nga bamunoonyerezaako kubanga ayinza okuba y'omu ku abo abaatugumbudde omugenzi Yisima gwe kino okirowoozaako ki okyogerako ki tusiba tubagamba nti nno banaye mukozese bulungi intaneti yes twagala nnyo okutulaba tunyumirwa nnyo okuteekayo ebintu byaffe ne mukomenti nga kuba kiba kitulaga nti n'ebintu byaffe mubirabi naye ate sometimes also what you comment matters your comment matters ogenda kuteekayo comment omuntu agitwale bula kyoyogeddeko kituukewo ogenda kwewozaako otya katugendeko mu comment zone omulenzi n'ebifaananyi bye ne famire ye tumulabe ate era tweyongereyo n'obutambi gwe twekuumireko tovaawo katugendeko mu by'omulenzi. Ebyo ndowooza nabyo mubirabye era of course mwabirabye dda kubanga bitambudde nnyo ku mikutu gya intaneti wabula ate munansonyiwa banange updates nina nnyingi nnyo zenjagala okubatuusaako wabula ng'ate wano eno sigenda kuvaawo nga soogedde katambi akatambula ak'omulenzi eyeewadde obutwa oluvannyuma omulenzi ono okudeetinga omuwala under age ekyaleetedde maama w'omuwala okutegeera omulenzi ono n'ayagala omugombamu obwala omulenzi walabye ng'omusango gumusinga era nga baagala kubanga bamutwala okumuggalira koye awunya waawo sigenda kuba nga nzigalibwa sigenda kukkiriza kutwalibwa ku poliisi at least eyejje mu bulamu bw'ensi asinga omulenzi ono bagamba nti nno obutwa abuliiridde mu mmere ey'akawunga ebifaananyi bigenda kuba nga bidisturbinga nnyo akatambi tugenda kateekawo wabula tugenda kuba nga tukabikkabikkako nnyo so that YouTube eno tekitwala nti kibi nnyo tekitwala nti akatambi kanene kalina kubanga kateerebwa wano wabula tugenda kateekayo mulabe biki ebigenda maaso wabula ng'ate abazadde bannange mufeeyo nnyo eri abaana bammwe abaana bagenda boonoonekako kubanga omulenzi ono abadde muto ddala wabula nga n'omuwala gwaganza muto nnyo ate ekisuse katugendeko mu katambi k'ono omulenzi afudde tubeere ng'ate tukomawo. Banange uno mulenzi yesse oba TikTok yabadde ki yakaposta naka video wano nga yeyagala ne girlfriend we kata bazadde ba girlfriend we bamunoonya Wuuno akedde kulya kawunga na bijanjalo nga birimu obutwa Wuuno yesirise wa Katonda bana isima TikTok yabadde ki bana bapostinga ebintu bye mutategeera mboba muri mulavu mwegendereze Wuuno Jose yagenze kati Wuuno takizana ichuli kumalayo nakulumu naye amugoberedde TikTok mwegendeze bye muteekayo baleetera ebizibu mwagala kufuna mwagala kufuna sente kati zizo sente zibaleetera n'ebizibu ositegeera kati wuuyo abalina emmere gye yabadde alya ye muse mubaddemu obutwa ositegeera wuuyo kyayagadde kyagasodde. Akonno ke katambe akali ku mukoto gwa intaneti akawawaziza eggwanga era ng'abantu abasinga bagamba bannange kiki ekigenda mu maaso mu nsi eno omulenzi oyo bambi yeewadde obutwa era ng'abuliiridde mu mmere y'akawunga abantu abasinga omulenzi ono mubadde mumulaba ku mukoto gwa TikTok ng'ateekayo bu videos ng'ali ne mwana muwala oyo nga balaga bali mu mukwano we beenuunanuuna we beekwata mu bitundu by'ekyama bwe beezinyisa wamukwata ku mabina wamukola ki bwe bakola ebintu eby'ensonyi omulenzi ono tetumanyi myaka
emeka gy'abadde nagyo naye according to his appearance olabira ddala nga muvubuka muto bw'aba alina kubeera mu ssomero aleka abadde ali mu senior 2 oba senior 3 nga n'omuwala alabikira ddala ali mu senior 1 oba yakamala P7 omuwala muto nnyo. Abaana banene babadde mu nsonga z'omukwano obutambi buno buludde nga butambula era nga abamu ku bantu naddala abo abalina abaana ewaka babadde batandise okukubira poliisi omulanga nga bagibuuza poliisi muliridda wa lwaki temujja ne mubeera nga mutuyamba abantu bano ne mubakwata ne mukwata maama waabwe ne mukwata taata waabwe ne mukwata omu ku bafamily members ne basobola okuba nga bagonjoola ensonga zino era abazadde bavudde ne bemulugunya ku ki ekigenda maaso na ki ekiviiriddeko abaana okuba nga ennaku zino boonooneka wabula nze essira ngenda diteeka ku bazadde abaagadde nnyo abaana baabwe ne babawa ebbeetu okukola ebintu byonna byonna bye baagala omwana gy'oko mumuwa ennyo bbeetu n'otatwala budde bubuulirira mwana n'otafuna budde bulondoola mwana omwana aba agenda kwonoonekako ennaku zino ate twagirwa ogwo omukutu gwa tiktok tegwonoonye baana w'obintu lwa nsonga buli mwana agenda kukwata essimu byasanga byagenda okuba nga akolerako ku intaneti olw'okuba nga bakizuula nti nno ogwo omukutu awo ogugendako ogenda kufuuka wakabi so kati buli omu agukozesa mu ngeri embi ennyo egenda oviirako obuzibu bw'obaolyawo so omulenzi ono yejje mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero mikwano gye ate gye gimusiŋŋaanye mu kisenge gy'afiiridde oluvannyuma lw'okwetta nga bakitegedde abeewaabwe nga bamunoonya ewaabwe w'omuwala nga bamunoonya okuba nti abadde aganza omwana omuto atannaba kwetuuka bino nno ngenda bireka erimmwe naddala abakyala kuba nkimanyi mmwe muli kuno muli bangi nnyo ebintu nga bino bwe bikutuukako oyinza kukola otya ye gwe ng'omuzadde gw'olaba kiki ekiyina okukolebwa ki ekisaana okukolebwa okuyambako abaana baffe kuba preventing okuba nga boonooneka baleme genda mu bino ebintu ebyekisirusiru kudda mu relationship ye abazadde mufunako obudde ne mwogerako n'abaana bammwe ne mwogerako ku nsonga z'okwegatta kuba nze ebiseera ebyo bwe nakulira nze nakula mmanyi omusajja ne bw'omusemberera ofuna olubuto nga mbisoma mu class mu senior 4 nga mbisoma senior 2 nga nsomako ebyo ebya sex education naye nga nina okutya okwegatta natandika ebintu by'omukwano nga ndi muntu mukulu myaka 23 nga ndi muntu mukulu myaka 23 naye abaana ennaku zino munnange batwononeseeko mbuulira gwe omuzadde oyinza kukola atya era ki ekirina okukolebwa twesange mu comment section subscribe nga kwata akadaako wabula ate era nsangaayo mu vidiyo yange eddako mbaagala nnyo